Alo, kala kubale. Kumbe yabalagiride gwabadde musambwa. Kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 Anti tutandise mpola mpola tulekedde kina Uganda Kyotera Film Production mugave mu kibi Uganda batugambye ntutandikidde mu katundu akamu ekibaale a film directed by Duncan Kataala Naluja Rona ye yatumya amanya omuwandiisi Kataala Duncan script advisor Ronald Musiru director of photography Duncan Kataala Muzaikali Mwesige Alex ku kamera manager ku location Mutyaba Alex film edited by Kataala Duncan kina Uganda Salongo Muyanja Huzaifa muwozi badde manyi muwozi ono nga tubadde banene halo Duncan Kataala producer Duncan Digital Studio etugenda maaso etandika bampita omugave mu kibi Uganda ekkubo omusambwa mu kkubo ly'ekkoki ye firimu etandika era bwenemesebwa at least tunabbayo obubuzi obubiri kati baba bagenda kiki ikinezikira nagiwa omugere nagyongerwa ogwokubiri n'ogwokusatu piki ya Kataala ezikidde egenda maaso bolekedde kooki okajegenzaawo tulabe naye zino empya tezitera kubeera gya migere mingi piki enkadde yeye emigere emingi naye Kataala ono olowooza tatukubye empewo mama omuyaya abadde yanywedde gabbiri abakubisizza nga babadde yanywedde fulutanka ababadde nkalu Kataala mugazi tomwesembereza naye namwe kakati Kataala yabawadde pikipiki nkalu ate bamusasuliddewo kati pikipiki Mutyaba yeetadde ku lugendo lwabadde talina kubeerako olw'ebizibu bye tutegedde gwagenderako Mike mwavu muzibu wabula olw'okuba nti mu kyalo Mike ayinayo ente bagenda gitunda Mutyaba n'aguma amubanja 3 kati omanyi wunzika piki eyo tumale tugifuuwemu kati onaleesa amagezi epikipiki eno ewunzikibwe bakira bulijjo balaba ababoda nga baziwunzika babiyita byangu omala ogipikamu nomala n'ogipikamu n'omuka n'olyoka olaba ekiddako epikipiki eno bagenda wa bagenda kooki gye batandise opikamu bwe bati opikamu yagikuba gumu kabebi nekasa bebi kyova olaba naye buli wopika mu piki etambulako akabanga akagere galiko oba ofuye ge gaba gagenze mu luseke kitegeeza nti okuzikira essaawa yonna oba kirinda nga mbaga waka ziba omutima nagamba ofunagane ogateeka ewaka funa limukwekuyayaka bulina landilodi nga tumuwadde nange
betunadayo mu kaliyoke nange ngenda funa ono yafunyeyo kabebi era katwala kati alina okatwala kaziike Sezaara nga bulijjo ng'eddamu esimbula gwe yiyo FFW ng'esimbula gwe nga bakirira lyekooki bakiridde lyekooki wano nawali gwe bafuuyemu ne gagwamu mu luseke era neera neryoka ebikola ebikoze kati oli n'ayomba gwe bagambye we twafuuyemu twataddemu mafuta era twabadde lwakugitambuzaako ono nawali enzikire kati kabebi nekaddamu nekeekyanga omanyi bubebi obubwo tebwagala nnyo mbeera zakugumiikiriza bubebi tebwagala nnyo mbeera zakugumiikiriza eno bwe bamukubira obudde bugenda tebamulaba bandimuziikako ne taata we ye Mike maama amukubira Mike nga sikulaba taata we ali mu ddiiro era tebaali balina okukola wano tosobola gifuuwamu gwakubiri niwe bakutenda okufuuwamu ne bagiyiringisa ne beeyongerayo bayolekedde olwekooki batambula nno akatawuni nga tewali kati ono agamba kabebi kafuneko yekatuula kubanga koyo tambula kati bagamba nti tuulaawo kumutyaba nti ate bwe tunaafuna amafuta ate tuvuge tudde emabega tusindise piki nze mpulira nkooye tuula ku piki zengenda kusindika oba tagala kusindika piki kakati kabebi kakooye kabyecangiddemu ebyokutambula ko Mike nti tuula nze nja kuwalula ulira firimu alo mutyaba yagamba nze sikuyambako bagamba nti enjovu efana amasanga gaayo fana agago tegabangako gange tukulimba naku byetuliko ddala ddala bwomusajja namugamba nze yawaddeyo ne mulimba tebirina makulu gwali tulinamu sente kati alina obuzibu ne batuuka mu katawuni tewali makulu kubanga sente tebazirina zigenda gula mafuta amakulu nti wano ne wabeeranga wennyininyini we bali oliwo pampu tebazirina babadde babeesingidde ku mafuta kataala ge yabadde abagambye mbw ataddemu fulutanka ekyabadde ekyobulimba abadde mulaavu bakweka ku bizibu omanyi laavu tekwesa bizibu erina kyenoonya mutyaba bwayomba mwe mwenuunanuuna buli mutuuka ne mwenuunanuuna kati gwonuuna abadde tosuula naye buli kadde bukyanga omujja mu kaliyoki tomukutanga tugendeze mwenuunamu bikyomo ye mutyaba yamugambye tamusindikirako babali nga batuuka kabebi ko kale koli naye walayi nange sikusindika agawalayi kale walayi ne bwobeera wange naye babebi ali obuzibu esente batusaali amafuta naye nga zakwekubakuba onagiza ati avuddemu ekyasa nga bagatagata nga bafunayo ag'ebbiri awo ag'omu kacupa ag'ebbiri bagenda kooki banyweddeyo ag'ebbiri awo egenda mu maaso omukwano gwa kisiru mutyaba bwayomba mwenuunanuuna tutambula tuli mu bizibu bwe mwenuunanuuna kamalayo okawalulira ku piki saagala okutunda ente yange ku bino nene ntuukayo ne bangana otunda ente yange ku bino byembonaabonera mukubo bwe sitema muntu ye mutyaba alinda onaatunda ente ye bamusasula asatuge buzibu kwe kusanga nga ente gye batemye ku lumbe mutuleesa katemasini okuba kugule kati ngaagamba mutuleesa katemasini kugebbiri asakate masini eyo buli lwodduka naye enywa ebintu bino tebikwatagana ne bweba motoka akagundi kali eri akalimi kawukana ne bwodduka ennyo era buli lwoddukako kakulaga nti
egenda maaso bataddemu agebbiri awo nga boolekera ebyuma nga biddamu bikaaba netukatambula basimbudde essaawa 5 ate kino kiba kwekyanga tizizona omwende era zigeramu basimbudde essaawa 5 zizino zirabika zoolekera 10 okuziika kwa mmeka neboolekera tugenda maaso omusambwa mu kkubo ly'ekooki babano bali mu kkubo ly'ekooki bakkirira ewaaba Mike yavuga kabebi kali wakati mutyaba nannyini bizibu atyabula atudde emabega egenda maaso Duncan Digital Studio yefulumiza Duncan Katala ye muwandiisi era ye director nze ndi mukibi ku Mike ani yakulimba mu nkyuka origino tugenda maaso babulayo katono nnyo yamanyiyo yagenda abagumya bakkirira bwe balinnya obusozi bwe bakkirira ku gali agebbiri ge baataddemu eddamu etandika okole entondo ekola entondo neyabika omupiira eyabisa omupiira baabali eganisiba bakigwe alo bebi nakuba omulanga alo kakati nga tegannaggwamu yayalika ogw'omu maaso muvi babadde bakkirira piki ya Kataala ya bizibu neyabika omupiira kati tebalina ssente ebaaya emipiira egyabika ng'olina teekamu mupya ate ne bwe guba nga si gwa kuteekamu mupya wano ani awera emipiira wano tewali galagi mpazi nga ate otuusa ebuyamba we wali obuyambi ebuyamba we bayinza ofuna obuyambi obwa galagi bebi naddamu nanyiiga bebi olabika olina ebisiraani nze bikipiki byammwe bwe biddamu mu nziza eyeeka nze sijja kgenda mu kyalo kati ono ng'akubira Kataala nanyini bawa piki Kataala omukka piki amafuta twatuweredde mwana watuwadde amafuta gabbiri kyekisooka twekonyekonye tusindise kipiki kati ate kyabisa omupiira kakati Kataala ne bwe yabagambye nti alina amafuta agamala yadde ataddemu agennya nga gamuvugisa tawuni saaviisi awo kakati bano beerabidde nti bavudde mu tawuni ne bakutula olw'ekuuki kisinzira omuntu ayinza okugamba piki yange erimu amafuta ng'avuga awo bw'atyo State Square ne yeetoolola ng'abawanvu waagenze agenda Kaleerwe n'akomawo ku State Square kati gwe bw'ogikwata n'oyingira Gayaaza n'olowooza okgenda e Kayunga gaba tegakutwala muvi nona musinika ebinnyo nze nabagambye mukono mangu mbawe kuzimba n'omuguwa ku mbaavu kubala kintu kituufu wadde kankujako n'okuggyako nze kati badde bamusabayo omutwalo baweere omupiira Kataala talina luseke lwa litaani yagaana kakati Mike n'atandika okubyegaanira ku mutyaba kipiki kino nze ngenda kireka wano kasita mbadde mbuzayo kati okutuuka ewaka gona amanya ne Kataalawo katukoze tutya nze ngenda kireka wano bajja kibba kipiki ky'omusajja okuwera omupiira kuba kwa just 1,152 nga tebakubyeko piki yino eri ku FW sente milioni kumpi 5 ndekemu omukka wali maaso kakati abayaye ng'abala olaba otya nga nkulese wano ng'oli ne kabebi kange nze nsindike ntuuke ebuyamba bawere omupiira nkonomba mane bebi ensawo ogenda naye ezitowa ekirunya amafuta mwegali amatonotono alina okgenda ebuyamba awere omupiira maaso tuli ku kkubo ly'ekooki bebi kangende komawe amuleka ne mutyaba agenda awere piki ekiraka nasimbula baba li egenda ekunakuna obadde oli mukwano ne bawe mwekisinga nze ndi awo
kumbe Mutyaba wedda bimuluma nze siri muntu naye Mutyaba otambula nnyo wedda oba kukisinga ojjukirako nti wendi badde tosobola kunkanyigirako ku kiisi emu kati neba mukiisinge Mutyaba olwedda bakira bano bikisinga bimuluma Mutyaba mutya tyabule kakati oli avuddewo Mutyaba nga lunyweza emaali nga batambula efirimu eno yiino ennyonta ennuma amazzi tulina gajja eri mu katawuni gyali gyalaze ebuyamba kati bebi tunatuuka tutya mukyala eryese tetugenda kutema ente ye tubbireko n'obubuzi bubiri bwetumala okubba obubuzi bubiri tudde kati nga batambula naye kati bw'atadda nabanga atadde jukira kano kabebi si kakazi kennyo tiryawo kamukalyoki omuyaya asobola opikaawo n'atadda nga bagenda bwe bambuka bwe bakkirira ate bano bamaama ye okutambula ennyo oluusi si bibeera nnyo ku sayidi yaabwe baabali beeyongerayo ne Mutyaba nga batambula lwali noluwanvuko olugendo kamami ne kakoowa kabebi kakooye olunyasinyaasi lwaliko olutonotono naye kakati bebi onakooye kwe luli olutonotono lukyazimba kale tudda emutawuni ebuyamba waliwo makanika wuuno Ronald omusiru tugenda mu maaso ye makanika bwawano alina n'omwana gwayigiriza okukanika ate gwe kyali mwana muto kyansi ekyali mpanvu nnyo alina gwayigiriza mu galagi ye wano we mu katawuni ebuyamba makanika mulungi nnyo era ng'amanyi kyakola ye Ronald omusiru kumbe gwayigiriza akasente tebakamalangayo era simwetegefu muyigiriza bisigadde awo okugjako ng'akasente kaweddeyo nabagambe emitwalo 4 mwampaaka 2 kakati 2 tegajja wuno oyigira kumukumu zireeta oweebizibu jukira baavu tebalina sente nga batuuka mu garagi ate Ronald omusiru ayagala esente n'abatali nga bagireeteyo ebizibu piki yakataala siniya makanika ng'agisa ku yaddabo agende maaso n'okuwera omupiira gwawerera omupiira sente azirina kibuuzo kakati ng'agamba nti waliwo obuzibu ne beringi eyiise ey'omumaaso omanyi mubaamu bu beringi bubiri mu maaso awo olina empya nti nzirina empya 3-5 Taiwan origino ya 5 naye mba n'obuliddeko omanyi bamakanika baba n'obuliddeko babbi bino bye mumuwa piki mbusimanyi genda okanike ng'ajjamu akaka akapya ng'ateekamu akakadde kakati oli bw'ajja ng'amuguza akaliddeko tunagamba nti bipiki byafiisa kino ki FF koye gwe tulabangako mutaafa kati bamakanika gwe ne bwoba oli mu bwangu nnyo jjukirayo abali ku mulimu gwe ekyo kyakola bulijjo tosobola mugaana kukwata simu bamukubira essimu ng'akwata oli kitaawe bagenda mumuziikako kino nno kyamugjamu mu mbeera Mike mmalirize bataate kigenda kuggwa ninawe oli ku simu kyokka nze gye ngenda kamalirize awangi ogambye ku byeki nagamba tekako buloka ku piki eyo musajja kale twala piki ye twala wejjako ekyuma kyaffe gitwale twala
ate oyina sala pulesa makanika taata wange nkwegaye gutundika nti kupulesa naawe nolwaki temwasoma bwa makanika naye makanika wali ofiriddwako amalalo genine waffe gammwe kitegeeza nfiirwa nze nkola mpola oyagala nkole ogenda zika kitaawo nkole gadibo galye naawe ekutte tokulopa kuka kati ngina mulumbe singa mbaddewoogenda mulumbe yesi linda tebamupakukira korona dy omusiru yasomobwa makanika yamala ng'amaliriza ekirungi okuwera omupiira tekisukka nnyo 1,500 ng'amaliriza kati atalina okuvuga adde emabega akime mutyaba ne kabbebike kali akakaliyoki kino no kiraga nti firimu ekyagenda maaso eri akatundu akaddako bwewuliranga omusambwa mu kkubo ly'ekooki omanya nti tutandise gyongerako mbadde mukiibi mwebale kulaba mweraba.